osobola okubeera mu mbeera eya low profile naye ng'oli wakabi era oli wakusanga bakutegeera gaabwe gali wakabi. So kigenda eri bonna si bayimbi bokka. Anti abayimbi be batera okulemerako n'olaba ng'akuze neena lwakuba gwe boolaba olabika fokasiyo lwakuba fokasiyo eri kuki eri ku bayimbi n'olaba kale nga tavaako naye kati kale singa abadde asobola obuwumulamu n'awa ne bana abato gaapo nabo ne basobola okuyisawo ekitone kyabwe. Ekyo kati nakyo kankikuddemu bwe nti ekintu kuwa gaapu kifu toddayo kirowooza era kijje mu ndowooza yo nti gundi vaawo abalala gaapu. Okuyimba si politics nti bwe kubako president omulala takkirizibwa kwesimbawo. Nsobola okuba nga nnyimba ennyimba zange naye gwe kuyimba tegeeza gwe bw'oyimba ekirungi ekisinga ekyange era bajja kwagala kikyo naawe bajja kwagala gwe yimba bibyo gofaayo ki oba nkyayimba oba sikyayimba oŋŋamba okuvaawo gwe waŋŋamba okutandika okitegedde gwe kola kintu kimu gwe yimba bulungi naawe yimba bulungi bw'onoosinga kuyimba tekuliimu retirement. Omuntu okyusa bukyusa approach n'ogamba nti nno oba lulimbadde nkuba kaalo ku kaalo kati nkendeezezzaamu nja kukolangayo show 2 okitegedde. Kanda Bongoman yayimba ffenna tuli baana bato teyabadde wano yali tayimba bacakacaka bonna bayimba ffe tuli bwana buto naye naffe tukuze naye babadde wano nga bakola ki nga bayimba. So abantu abatayalinga be bakola mu offices eza gavumenti nabiki nga batudde mu bifo omwandikoleddwa abaana abato. So toddayo gamba omuyimbi mbwaveewo abalala bayimbe nedda just kale kuba wamuko kagaapu n'ogamba kati kansirikemu emyaka nga 3. Whoever comes with a good song oba ati omulungi abawagizi be bajja mukola ki tebasobola kugaana kuwagira olw'okuba muyisa nti akyayimba. Kati mumwekwasa olw'okuba nti nno oyinza okuba nga muyimba bitatuuka byange okitegedde gwe ne mwagala nti nno nveewo basobole okulaba ebibi ebitatuuka byange okitegedde. Talent eba talent. Omuntu alitayalinga yoyo yatandika okuyimba nga si talenti ye wabula nga yabitandika nga bizinesi tebalabye gundi abifunyemu ssente n'akanika awe eddoboozi n'akulaakula ennyimba awo oyo asobola okulitayalinga. Naye omuntu owa talent asobola n'okuba nga yeebase n'aloota oluyimba okitegedde. Tosobola mugamba nti ritayalinga essaawa eno njala ombuulire abantu bonna babaleete bakube endongo ffenna tugikuba wali ogenzeko mu Africa Band get time and go there. Gola abasajja abo nga bakuba endongo bayimba kale okeera ekyoŋŋambe nti babawummule bwe kibanga ne Celine Dion bakyayimba ali over 50 years okitegedde bwe baba bakyayimba wabanga okyasanga juzi nali Philadelphia nga waliyo show gye bayita Legendary Voices nga abayimba ba Dolly Parton ninga bayimba naye nkyali kaki bayimba sinazaalibwa katugambe okitegedde naye nga bayina show bayira show neseringa out tickets nezigwayo kakati gwoddira omuyimbi nina emyaka 42 ongaye nti wumula oliko ekikyamu oli mulalu ndowooza mwe mwenna ba upcoming ndowooza mukitegedde teri kuwummula kitegeeza obeera olina okukozesa obwongo bwo making sure nti naawe abantu bakola ki baagala oluyimba lwo. Ani akukolera ennyimba zo nga ziba nnungi? Ennyimba zange nze wandiikira production okusingira ddala ntera nnyo okukola n'omwami bamuyita Dr. T Travis Kazibwe era kati muzindi mu studio n'oluyimba lwemaliriza Travis Kazibwe olulala nenkola ne Pademan abo bensinza okukola nabo ennyo ennyimba zange ebbanga lyonna bebakola production yange. Ani akolera videos nkola n'omuntu okusinziira choice yange olumu ne type y'oluyimba lwengenda okukola naye nga bonna nkolako nabo Sasha Vibes nkolako naye aba Newton nkolako nabo bangi abakola obulungi ntunulira akola obulungi oba asobola okujja mu budget yange by that time. Kati bwoba nga toli mu bintu bino ebya music olinayo ekintu kyakyokwasaganya oba nga toli mu music? Nze nno njagala nnyo okusookera ddala famire yange njagala nnyo giwa obudde kati njagala nnyo famire yange ebeere nga erina obudde bungi okusinga ebirala oba ebirala mbadde mbiwadde obudde bungi kati njagala mbe nga ndiwa nnyo obudde nsobole okukuza abaana nga balimu omulamwa kuba bw'otabaawo ebiseera ebisinga oyinza okuba otawaanira bwereere ogenda okukola osulayo biki
notuuka time abaana ate bonna ne bonooneka noba nga watawandira bwerere. So njagala kati okwongera abaana bange time, family yange. Kirala ebyokulima, nze ndi musajja mulimi, limaalimayo obuntuntu obutonotono. Njagala gye bujja mu maaso nga ziweeko ku bwongo naye nga tuddako mu ebyo. Ninayoko n'ekifo kyange bagiyita Papa's Sport. Tusobola waliwo ebyokulya, waliwo ebyokunywa. We hold parties, we hold meetings. Kwega dream yange ennene ku nsonga eyo njagala nkikole. Nsuubira okuba nti nno njagala kigaziwe. Ekirooto kyange kya kukigaziyanga bw'olaba nti KFC Uganda, KFC Kenya, kitegedde kola franchise. So kati ekirooto kyange njagala Katonda abanyambi nga n'abaana bange bakitutte mu maaso. Babeere nga tulina Papa's Sport Uganda, Papa's Sport Kamwokya, Papa's Sport Kenya, Papa's Sport yeah, so that's my dream. Tegeza yenga gyewetegekedde obukadde bwo. Bwe ndowooza Mukama nga nyambi. Ekitegeeza naawe okkiriza nti ojja kadde wamuko. Kuba waliwo oli gw'olaba nga yalemedde kola. Kiki oyita okulemerako? No, kyengamba anti mulimu abantu abatakkiriza nti basobola okukaddiwa. Omanyi ky'oba osooka okumanya olwaleero oli muto. Naye obuto si obukulu oba obuto si family si kika as in clan nti tosobola nti we mamba tasobola kuyingira mu lugave. Buli lunaku olugenda osemberera okukulu okaddiwa. Time ojja kutuuka bagga ekintu ekyo bwenti bwe nayogeranga bangi kyabayisanga bwekiti okitegedde. So kati obuto si kirabo wabula oli ku stage eyaki. Omuntu aba akyasobola okukola nga akyalina amaanyi. Lwaki oyagala alekera awo? Naye kati ekimuwakanya kiikino gw'omugaa nti lekera awo okukola. Gw'omugaa nti lekera awo okukola ki? Gwe kikyo kikyatutte. Gwakulemesezzaaki? Lwaki omulemezaako amaaso? Oba olyanga tokyayagala byakola olaba byakikadde vaawo genda mu bato abanyumirwa okumulaba bajja kumukola ki? Ekiseera bwe kinaatuuka nga takyalina maanyi era ajja kuwumulaga nti mpumudde. Okitegedde? Abantu ate batugamba omuntu olina okuba nga okola exercise. Kati omuntu oyinza okuba nga tojja kusobola kudduka kusamba mupiira naye nga exercise ogikola okola ng'oli wali okigendeddeko nti abantu bano abakola gundi corporate class bano abantu abakola mu offices kiba emirimu eyo gye babawa. Agenda n'abeera nga bamuwa kompyuta yaweerere, bamuwa essimu yaweerere, kadi y'amafuta bamuwa emmotoka yaweerere. Naye wali okigendeddeko nti abamu bwe babaga nti omulimu guweddewo oyinza omusanga akaddiira mwaka gumu. Bwekiri kubanga aba tukiyita spoon feeding, buli kimu baali bakimuwa. Kati omumbiri n'atuuka n'abeera awo nga tamanyi kiddako tamanyi kibiki n'abeera ogenda okuba nga aba teyakozesa time ye. Aba tasobola kuyiiya biki bikisobola timukaka bantu. Nze kimmanyi ekikyuka eba approach. Okitegedde? Waliwo kyogamba nti naye omusajja omukulu nayimba ekigambo ekyo ekiwemula. Okitegedde? Waliwo ebigambo nga emyaka gyo tegisobola kukiyimba. Ng'ate oliwo omuto bw'akiyimba bagaba omwana akubye hit. Okitegedde? So kati gwe olina just kumanya nti ndi bwenti ninakukola kino approach yange. Ekitiibwa ky'owassa wawulira otya nga Kabaka akusiimye? Nasanyuka. Buli muntu yenna mu nsi ayagala okusiimibwa. Waliwo time etuuka nga si ssente olwo nga teweetaaga ssente wabula ng'ako just akantu recognition katono nnyo nga kwega kinene mu bulamu bwo. Kati nze ku lwange bukyantandika kuyimba nfunye awards nabeerako artist of the year more than one time, nembeerako best male artist, nembeerako bingi awards nzineeko baliyo nga like 30. Mukama mwebaza nti angabiridde nema nga nsobola badde ku ssente nenzimba akayumba kange nsobola okuweerera abaana nsobola okubalabira ebyo byonna mbirabye. Naye kati kino omuntu okuvaayo nti Kabaka yavuddeyo n'agamba nti tusiimye emirimu gyo. Kulwange moment nene nnyo mu kariya yange. N'atakoma kwekyo ate n'ajja n'atuula ne mu show nti for the first time teri Kabaka yali azzeeko mu show ya muyimbi yenna. Nze nasooka okukifuna ate n'atuula for 4 hours. So nebaza simanyi bwe nyinza kukinnyonnyola
naye kyebaliza Katonda nti natuuka kukyendowooza nti eshow yange yasinga obunene mu kaliya yange sisuubira kukola esinga eyo bunene naye nga Katonda bw'agimpa nakyo kirungi naye bw'abanga Mutanda yajja n'atuula mu show yange n'anyumirwa n'alaba najja nga abalala bonna buli omu baali bakiwakanya nti tekisoboka then kama bulungi omuyimbi eyaliko hitmaker Clever J ava n'ogamba ogenda kumuyambako engeri gy'alimu nti akuba block omuyambe kaddemu abeere nga hitmaker nayogera bajja ne bambuuza nesooka ne mbagamba nti mulina kumonkinga mwana oyo omuntu bwe yeezuula n'amanya nti kati kino tekitambula bulungi at this time kankole kino nveeyo nzire mu ntamu tewali nsonga lwaki oba okola ki omuntu mu kifo ky'ogenda ku streets okubba mu kifo ky'ogenda okunywa ebiragalalagala mu kifo ky'ogenda n'asawo n'agaka ngende nkole nze nno napraising omwana oyo w'amaanyi nnyo era ne ŋŋamba bannayuganda nti omuntu bw'ati ate aba yeetaaga kuyambako obuyambi ne kibeera n'abanga ebintu byakola kuba eri abalina amakampuni agakuba block ate nga amakampanies manene kati bw'abanga kyakisobola then let us support the guy we support him tubeere nga tumuyambako tetumumalaamu maanyi kutuuka omanyi buli oyeeye nnyo omuntu agwamu amaanyi n'agaba bakyenkola kibi bakyenkola ate nga wadajja okujja ettooke ly'abaana ate gwe togenda kumuyamba okitegedde gwe oyagala kufuna likes nyingi ku social media oyagala kufuna views nyingi oli ku musajja alijjaali yeegezaako okwezimbazimba akomewo oba abeere bulungi mu ngeri emu oba endala ate gwe omuliko omukola ki omwogerera so nensaba na Uganda nti temulina kucelebratinga kulemererwa kwa bannammwe oba temulina kucelebratinga setbacks za bannammwe okitegedde obulamu bwonna bubeera n'ekyo teri muntu ataba na setback mu bulamu wabula tumupraising nti teyeegulumiza yasalawo n'agamba kino kikyakalubyemu kanzire wano bwati ne bwati era ne ŋŋamba nti singa aba alina kyayagala omuyambako ekyo ekisoboka kyemba nsobodde nange nsobola okitegedde nange nsobola kubanze njala nnyo omuntu omukozi nze era nze waliwo jjujju abansanze nga nsiimuula wali ewange ku papaazi nibo bakyewuunya balaba siri supposed naye nze mmanyi we najja ssente ezakola ekintu ekyo omwana gwe ŋŋamba okusiimula ekintu kyange akitukuze aganye okumanya value y'ekintu kyange njagala mulage nti kino kyeggamba nsobola okukikola era kinkolere bwoti ne bwoti kubanga nze mmanyi gye najja ssente n'obulumi bwe nayitamu okukikola kino ekyokubeera nti ekyo tekinzigyako linnya Miisa Kisemakula era nawe tekijja kutegeeza nti ndi kapere kale ate gwe bonoonsikire oba okunjerega gujja okuba kapere era njagala bakapere ono kitegedde nze ngezaako okulanga ntereeza emirimu gya so sirina buzibu ku kwani ebajje agende maaso nga bwe yeekumaakuma mpola era nsaba baleme mukanga kumujja ku mulamwa kubanga abajubisa essaawa zino tebajja kukuyamba ng'ebintu bye bikoze eki nga bikyankalanye tebagenda kukuyamba n'akatono era wamagenda mu maaso wabula just kuyiiya okitutte otya ku mutendero oguba nti nno kiri profession osobola era okubanga okyakuba blockers era nga bw'oyimba ng'olina kampuni ye kuba blocker nga bw'oyimba era mulimu ssente nze bansanga wali nga nkutte essowaani y'emmere ngisaavinga omuntu what do I lose? Nothing. Ekyo kinzijjako okuba nti no nze Miisa Kisemakula nze ate mba nnyumirwa bunyumirwa kakati singa abanga aze gy'oli olowooza osobola okumukwatako n'omusitula mpaka ku gundi ku state eri gye yaliko kibi nnyo okwetema ebintu nti olumu ebitajja kutuukirira kuba ebyo ebintu involves money involvinga ssente nyingi so kati nze kibayita okuyambako tewetema nti gundi nja mufuula kino nja mufuula bwenti nedda si kyebagamba kitegedde kisi kyetugamba wabula bwaba wawemba nsobola okuyambako nsobola okuyambako nze kyembagamba ekyo Golden Band eno ogisuubirawa mu myaka ng'etaano mu maaso osuubirayo eneeba ekyaliwo oba eneeba evuddewo nze nno waliwo ebintu bya Katonda bisirowooza kubanga kuba kusalawo kwa Katonda kati gwenza ofuluma wano n'ofa okitegedde emmotoka nekuba n'okola ki
n'ofa. So kati ebintu ebisinga tubirekera Katonda n'akola. Naye ffenna tuteekayo okusaba kwaffe n'okwagala kwaffe. Kati ye ate n'atusaliramu. Okay. Bano abayimbi omuli Station Mayanja, bano abava mu Golden. Owulira otya okuba nga abayimbi be watandika nabo nga bavaamu? Nze nno ndi musanyufu olw'ensonga. Bangi bazaala ne batakuza. Kati bwe mba nga nfunye omuntu nga manyi nti namuyambako okuva wansi n'abanga kati asobola okwetengerera. What's wrong with that? Omuzadde tasomesa baana be kubakuza kubeera awo okusigala nga bamuyonka. Okitegedde omwana bw'akula agenda afumbirwa anoonya gy'agenza okukola emirimu gye naye agenda ne yeetakulira. Okitegedde so nze sikiinaako mutawaana ekintu ekyo. Nze neetwalanga bulaba ekisaawe ky'ennyonyi nti egenda mu America ebuuka n'evaawo n'egenda nedda egenda e Germany egenda n'ekola ki nedda n'ekomawo. So nze ndi just proud kuba eri abantu bangi abayimbye abadde ab'amaanyi naye nga bamubuuza nti bantu bameka abayiseeko mikono gyo nga talina naye nze bwe mba mbalina nga gye bali era nga bakola bulungi. I praise God okumpa golden hand ekuza ate neebaza. Okay, kayitegeeza baba bakomyewo osobola okuddamu n'obaaniriza. Nze sirina buzibu abo baana bange era ne kusimu twogera ne mba nina kyenjagala okunkolera mugayo genjawo nkolere kino nkwetaaga mu dakiika 5 aba atuuse. So bino ebintu ebirala bigambira tubiwulira eno eno mu bantu okitegedde naye omuntu atuuka ebintu bya group birimu okugabana kungi ebintu bya group birimu okwerekereza kungi. Kati omuntu osobola okutuuka ng'olina ozadde abaana bana okitegedde kati nga ebintu by'okulinda ennyo okugabana ennyo nga abaana olumu tebajja kusoma nga weetaagamuko okubeera free osobole okusagula. Okitegedde osobola okukola ki okusagula ofune ekikumala. Ofune ekikumala kubanga group okubeera okutambula betwala discipline nnene kwerekereza kungi okwerumya kungi. So ennaku zino tokyasobola kuddaawo ovumbagatire munno omulemese okuweerera abaana be omulemese ate nga tojja kimukolera. Omuntu yeetaaga naye abaana be basomereko mu ssomero lya miliyoni naye asobola kuafodinga mitwalo 4 ate gwe mugato genda ate gwe ng'ababo basomera mu masomero malungi ate gwe mugato tokola bwoti. So kati ekyo kasito ino system bwagiyitamu n'agenda n'afuna byafunye nadda ate byaliwo okuva dda. Kyeva bakuwa erinnya lya Golden Papa. Amina. Ekibiina kya Ronald Mayanja kino ekipya kyeyatandika okyogirako ki? Nze nno siri nnyo ebiseera ebisinga ntera nnyo ogamba am politically dense. That is singa ondeetera ebintu bikwatagana ne politics na biki era nsubiramu Mayanja ye ali mu position entuufu kuba ideology ye yasobola okunnyonnyola nti ekintu kyekiri bwekiti newala nnyo okulowooleza munnange kuba nnyinza okulowooza ate ekikyamu ng'ategeeza kirala ate nze nga nkiraba bulala. So mbadde saagala kugendayo nyeeyo. Kati gwe weesuubirawo mu biseera eby'emaaso ekyo kiki kyeweerowooleza okuba nti mu biseera mu myaka ng'ebiri nsuubira nja kuba nga ndi wanova? Nina kye naggambye owambuuzizza nti ndabawa Golden Band. Ekibuuzo ekyo kifaananako nakiri nti ffenna tukolerera kuba bulungi era njala kuba bulungi okusinga bwendi naye byonna nagambye nti tutwata okwagala kwaffe n'okusaba kwaffe ne tubikwasa Katonda. Kati ye n'atusalirawo n'agamba nti nno nkutadde ku level eno n'eno. Soko beeko kyogamba abantu ba LMTV soko babuuzeeko soko obagambe kye baba basuubira kubanga abalabi aba LMTV mujje baleko mbaagala nnyo mwebale kubeerako mwebale kugiraba era nsaba mubeere omugirabe bambi mubasupporting abaana bano nabo baveeyo babe b'amaanyi kuba naffe twatandika tuli bato bwe tutyo naye olwokuba twaweebwa omukisa twafuuka ab'omugaso mu nsi so nabo mubawagire. Olinayo omuyimbi yenna gwe wandyetaaze okolako naye kolabo? Gwe naalyetaaze Moses Matovu owa Frigo Band. Ate mu buno obwana obutunga bulaba Fresh Kid singa kajja ne kakusaba kolabo ombuuzizza nti omuyimbi gwe naalyetaaze okukolako naye kolabo negamba nti Moses Matovu.
yekka nze nga nze nsobola okulumba ne mugaa nti papa njala tukole omulala ayagala okukola nange ojja n'osaba bwe ndaba nga kisoboka oba kyetaagisa kiba tekisoboka naye tekijja kusoboka. Abayimbi bano abakozesa ebiragalalagala oba amagezi ki? Ekyo nakyo nja kifaananyako waliwo ekibuuzo kye wambuuzizza nti si bayimbi bokka. Kale abantu Uganda ejjudde ebiragalalagala n'abantu be mutasuubira nti babikozesa ne bannamawulire ne baki n'abasambi b'emipiira n'abasawo bali mu biki. It is about Uganda, not only musicians. Era bwe muba mukirwanyisa ekyo Uganda balwanyisa ebiki ebiragalalagala. Ekikulu ky'abayimbi nti bwe bali mu kamera naye nga bw'onookola research emala abantu banywa ebintu ebyo. Abantu babikozesa nnyo naye tekyandibadde kirungi era tukirwanyisize wamu kuba buli lwe mukisiba ku bayimbi abalala balowooza bo bali entitled. Okitegedde. So kamera zino zitambule nga bweva muyimbi egendako mu musawo abinywa egendako ne wa Lawrence egendako ne oyo munafa ayinza okubaze yakonyemuko oyo takoona tomanya munange okitegedde tomanya. So bw'okola obulungi kati gwe njagala olunaku lumu mugende nga temuli bamawulire mugendeko oba ku beach oba lunaku lukulu ngeriyo abantu abawiranga kakaaga otunuulira abantu ojja kulaba abantu nga si bayimbi naye nga banyooka. Oba olw'okuba nti mwe kyakulabirako eri eggwanga kuba n'abayimbi tuweza abayimbi abasoba 100 nogambulira bameka bewakalaba ennyo mu public nga banywa olumu ng'owulira buwulizi ne bagaa nti gundi anywa ne gundi akola ki naye ng'owulira biki naye eriyo ababinywanga n'okwekweka teyeekwese nga bali n'anyooka alinga gwe bakomyeko omuliro. So kakati ekyo abakirwanyisa mukirwanyise nga mulwanyisa ebidagalalagala mu Uganda. So si ebidagalalagala mu bayimbi bokka. Abalabi ba LMTV Uganda mbadde balabi balungi nnyo kuva gye twatandikidde mpaka gye tukomekeredde. Omuyimbi abadde era nga bw'obuwulidde ng'ayogera naye ekyassa ekyo kyo nyina kyogera mwenammwe ne muba nga mwongerezaako amannya ge nga we mumulabye kozi teri atamumanyi tukuze tumanyi omusajja omuyimbi ow'amaanyi naye nga program badde Joe Mackenzie wamu ne munnange Queen Sylvia Misa kyogenda kubayimbiramu kakayimba abantu abo bakwetaaga obayimbire abantu abo balaba ogenda bakubira akayimba kange ani obimba gye buli betaaga owulira ku ddoboozi lyo ddoboozi balimanyi nibawe bakale baddukizeemu gamba nyoomye bambi leero baddukizeemu sigenda kuwamba bannange nze yayimba bw'agamba nze nayimba nyimba zikankutendereza ezisigo nsiimira zonna nze gyeziri mpitirivu zonna zitukwegomba bangi zimami nzize bakazi abaguma enyimba ezo nno zonna sigenda kukuba kapera kale mubere bulungi bwate wabadde Misa Semakula tugenda kwanga tufundikira no programu yaffe Ennazi mbadde mwana mwala Queen